Ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Matiya Lwanga Bwanika yennyamidde olw'enguudo z'omu disitulikiti eno ezongedde okwonooneka naddala enkuba lw'etonnya. Bwanika agamba enguudo z'e Wakiso ewava omusolo ogusinga obungi wano mu gavumenti mbi ddala, era n'awanjagira bayinginiya b'enguudo mu disitulikiti eno okukola kyonna ekisoboka bafune ssente eziddaabiriza enguudo zino abantu b'e Wakiso nabo beeyagale. Naddala yuno tulina enguudo nnyingi ezirina ba contract nga baali wakati wa UNRA n'aba contract of course bakyayina bo, naye mu Wakiso buli luguudo olubadde lukolebwa UNRA luli abandon, ekireese obubenje okweyonga. Kati tulina ekizibu nti tweyogeza ffekka. Baade batuyambye okuyita abakulu ba UNRA n'aba road fund tebasobodde kujja. Nsaba engineer on drafting ebbaluwa ngenda kuwandiikira minisita tutumeyo meeting wakati wa Ministry ya Works namwe ba engineers tumanye awali UNRA tukolagana nani, awali road fund tukolagana nani, kubanga nze ebiwandiika ebijja mbiraba bikyagira mu bigambo ebyo. Uganda Road Fund sente ne bwe ziba zizze nga mugenda okubudgetinga ekigambo Uganda Road Fund kisigala kikola ki, simi zino sente za road fund zino za kino. So if luli tubadde tumanyi bwe yatugonga tulina crisis kati tumanyiwo and unfortunately ne bazze bwe tuba twawandika ne batajja kitegeeza waliwo transitional problem. Now we need to meet those people tusobole okumanya ki kye tunaakola. Okumanya enguudo za Wakiso mbi ddala. Bwanika nga mu kiseera kino yeegwanyiza n'okubeera omubaka wa Parliament wa Busiro South agamba kye kiseera bawandiikire gavumenti eveeyo ebatangaze ku kiddako naddala oluvannyuma lw'ekitongole kya UNRA okuggalibwawo. Zoonooneka ku speed olw'ensonga nti enguudo ezo teziriko maintenance. Mbadde nsaba muli muntu addeyo budget zaawedde naye tuzirivisitinge okulaba nga tuteekawo kafi ak'okumaintaininga enguudo ezetwasiima zikaabya amaziga. Gundi eno tebannabana abeesaabaka muyinza okunjulira contract eno tennaggwa eya Zana Nyanamaki ogendayo kati n'okaaba n'amaziga egundi engeri gye kuliko obusozi ettaka likkirira naye nga bali kugundi ku ground tebaliiko, naye ne weebuuza nti singa contract eneggwa kinaaba kitya. Kati ffe tubeera enguudo tuzitunulira ne zikolebwa ne zitwala ssente nnyingi naye ne zitulema okulabirira ate ne zifa mangu. Nsaba tukiyingize mu abakajansi mutunuulire oluguudo lwa Namulanda twalukola nga tulukola mu busente bwa kusondereza. Tosuubira mu bajeti ya Wakiso kuvaayo ssente yadde mwezi gumu nga zakulabirira luguudo Namulanda bwe naye musale amagezi munoonyeyo obusente nga bwaba abantu oba abakozesa emikono naddala mu drainage okulaba enguudo zaffe zikola ki. Bwanika abadde mu nsisinkano n'abakulira akakiiko k'ebyenguudo mu nsisinkano etudde Entebbe ku kirebe kya munisipaali. B'abakulembeze ab'e Wakiso abalala bagamba okuva ekitongole ekirabirira enguudo ekya UNRA kyavaawo ne kigattibwa mu minisitule, obuzibu bweyongedde nnyo naddala wa gye beekubira enduulu ebyongedde okukalubya okulondoola enguudo n'abazikolako mu disitulikiti y'e Wakiso. Abakulembeze abalala okuli Mmeeya w'e Nansana Regina Bakitte ne Ssemujju Felix obuzibu buba batadde ku kampuni ezappatanibwa okukola enguudo zino ze bagamba nti zikoze kasoobo. Bintu nga bino musanga ebizibu bingi nnyo naye tuli bapatana mu kukola guno omulimu. Nze munnabyabufuzi nawe tekiniko tonkweka bonkweka ndi kijja kutambula bulungi kubanga tukolanga system y'omubiri elements eziri ku system zina kukolera wamu zina okuba nga zikolagana functional related naye mu bwefa eta system yonna atosangawo tonaganya okuyisaawo oluguudo agala muwase mugenda omutunuulira nga na staffu wa mu wakanso bwagala okuyisaawo oluguudo akosa bona abadde bakkiriza oluguudo luyitewo mugo. So kitegeeza tujja kutambulira wamu tutuyamba fa bamu okusala amagezi butya tugenda okwogerezaganya oyo afuuse ekizibu wakati wa projekiti ya gavumenti. Nza tukolegane wamu tuwuliziganye communication kikulu nnyo tubere nga tutambulira wamu tusobole okukola obuweereza obulungi eri abantu. Tema oluguudo olwo lutandikidde Bulange naye ekitundu ekyali kitandikira ku Northern Bypass okutuuka e Lukasa. Oluguudo olwo twa complaininga kuba twakayanako nababa twakafunda ate nga lwaki okufuna ettaka okuva mu batuuze ekisobola okubeerako
amakubo 4 nga galeeta 2 nga gatola tetutaddiwo college kakati twesanze ng'abantu baffe batandise okuwulira obuzibu nti abakola bakoze empola ate nga bawaayo ettaka lyabwe bizinesi zaabwe baziyimiridde tewali kigenda mu maaso kakati ebikolebwa byonna byonna basimye ebinnya buli wamu wasime batekamu migoma abantu batandise okufuna okuggwamu obuvunaanyizibwa obugumiikiriza kubanga batugamba myezi 18 yesi emyezi 18 gitambula naye mutumu emyezi gye twakatambula kati gijjukira ku sipiidi situmanyi oba tunasobola okutuuka ku ekyo kyetusuubira mu bbanga eryo lyogerera. Disitulikiti y'e Wakiso okusinga yeetooloola ekibuga Kampala y'emu ku ezo disitulikiti ezisingamu